Nze Moses Mugalula sin investigator negatiddwako mulwantaminwa unaninanye musubuzi mu Kampala mulese kubanga okusina bwayogedde ebyafaayo byensendala bali mwerere wano omulimo mwagadde nnyo sebo mumanya ali ku program yange ubeko sebo kakati tulina chief Mbowa kaonda bigambo agambe wa NUP na yajja kujanga independent mukulembeze mu KCCA kitongole kifuge kibuga Kampala tuina Engineer Katumba Panado oyo be bamu kubatandikawo people power yali ku lusegere nnyo in fact n'obukofiro myufu mulabo obwo ye ne chairman Nyanzi bayite kirowoozo ekyo era jjava kati nnaku zino emirimu agikola mu government ya President Museveni era ava mu office minister wa Kampala ali ku lusiniya yakwasaganya anonya wali bifimu office minister wa Kampala ate nalaba minister twali kwalinga minister nominating nze ku mukolo Mr. agamba nti Katumba yakola ku bya bursaries kati gwali eyo nga oyino omwana mu Kampala tasoma wandibadde ononya ku Katumba Panado kubanga yakwasaganya ensonga za bursary ne ma university agenjawulo Mr. atekawo ensawo eyo twekatiddwako Lukyamuzi Ali oyo mukwano gwaffe ddala muzemulanga tukubira amasimu program eno tugamba ne TV yammwe jangu naawe oyogere ebigambo naye nga mukulembeze mu NUP kale nga sinabakomyawo nja bategeeza nti tubuza ennaku nnya tugalewo omwezi gwaffe ogw'okusaba n'okusiiba combat month era olwaleero lwakuna ennaku zomwezi 26 mu lunch wa fellowship tujja kuba ne Pastor Grace Kemirembe agenda twegattako ejjo tukulemberamu mu kusaba kwamala g'ekyemisana kya fellowship tujja kutandika samukanga n'ekitundu ennyingi ez'emisana tandika n'okusaba n'okutendeza n'okusinza Katonda then ku musanvu zennyini leero mu ttuntu tujawa ne Pastor Kemirembe yajja kuba mu kituutu wali ng'abuulira then akawungeezi olwaleero tubayita mwenna tubakoowola bane mujje mutwegatteko mu kusaba okw'amaanyi ddala era tujawa ne service ejalanga ssaawa emu ey'akawungeezi olwaleero ku Lwokuna nga gwe tujja okuba naye simulala ye Pastor Isaac Kyobe Kiweweesi okuva mu Kansanga Miracle Center oyo nabagambye abantu bena musafe esooka nti tukutambula ne kwaya ye mugimanyi kwaya Kansanga Miracle Center kwaya worship team abo bayimba ku mbaga ya Kabaka bana bayimba nnyabo tubasuubira olwaleero ku Victory Center mu Ndeba Kawungeezi therefore mujje mbeerewo tunyumirwa akawungeezi ffenna presenting apostle Donald Serwadda mukama waffe atiranga essaabuza lokole mu ggwanga lyonna olunaku lw'eggulo yatukuttemu akawungeezi era yatukoze obulungi obutagambika thank you so much presenting apostle naye nolwaleero waali ajja kubeerawo nga ne Pastor Kiweweesi abuulira busomana nawe bali Victory pastors tulina Pastor Gerald Seba nenya mukwano gwange muvubuka omutiini oyo na Pastor Joshua Serwadda Bishop Ronald Mukiibi omugave wali nnyo so mujje asoba ffe bali bajja bandi za security eri gulugulu naye nabasabye temutambula na bintu bingi tulambula na nsawo zije nnene zaalagirwa nedda jangu ne Bible yo era tujja kuwa security eyaddala akawungeezi ssaawa service jja kuba etandise olunaku lw'enkya ku Lwokutaano tujja kuba ne services n'ez'emisana but akawungeezi ejja okuba combat overnight ate yeesembayo mugimanyi mu mwezi guno ogw'omukaaga saa 12 ejja kuba etandise then 12 ez'okumakya nga tukiggala ku Lwomukaaga kati ku Sunday lwetuggalawo combat month tujja kuba ne service sema service saa 9 ez'emisana ejja kuba etandise saa 9 za kawungeezi ejja kuba etandise wano ku Victory Center mu Ndeba teekateeka okutambula nga obudde bukyali jja tubeere ffenna alright Lukyamuzi obadde omaliriza kankuddize eddakiika nkudde kika 3 otugambye kaadi ya NUP tetundibwa naye allegations zenga tuula nti abantu bagula kaadi bivaawa emanyi ebigambo ebiseera bisinga nsaba tukkanye Abaganda baleeta ekigambo okukonjera ne bamaliriza ne bagamba ekiwewufuwewufumu okuwaayiriza ate omuzungu n'aleeta kye bayita allegations n'abunzikanga kibagamba nti nekyo lugwayo bubi saga dumalayo nti okusala ebigambo naye ate omuzungu n'amaliriza n'aleeta ekigambo malisi kyo no kiba kiyiseewo kakati mu politics mulimu kye bayita malice ate bano aba gavumenti eri mu buyinza naddala ku kibiina kino Ssedduga eky'amaanyi kibakolera nnyo batandika okubanga batanishinga erinnya ekibiina Ssedduga NUP ekigifula Ssedduga kwe kuba nti olwaleero kyekitunuulirwa nti in case gavumenti eri mu buyinza eteguseemu Bannayuganda amaaso bagatunuuliza ki
NUP nolwekyo kati wabeerawo embeera yonna erowooza nti bajja kisimuulizaako ettoomi buvunaanyizibwa bwaffe abagamba nti tuli ba mucyo okutereeza ekyo ekikola ki ekiba kikisiiga enziro tu nga bwolaba mukama wange ono nakibiina waliwo ekiseera bwe babeera nga bweyogerako NUP wakiri akulyamu omutima kati bwe yatuuka nadda eno n'azuula amazima mu lusaniya ne lutereera kati ate ebirungi n'ekifaananyi ekituufu ye alina kisiigire eno gy'akola ki aluwa kati omanyi omuntu bw'akuyambanga okufuukako ky'oli ne bwakuddukangako okkiriza nti yalina kyali kati nze ono mumanyi mukwano gwange wadde alina erera nedda sajja lya beene bano abakulu kanki bategeeze lwatunze sajja lya beene mumanyi mpangadde naye era ye chairman wa Wakiso district governor wa Wakiso district addako mpuliriza naye kyenjagala tukkaanye ajagifuna kuba agikoleredde naye kyenjagala tutegeeragane bino mbikuddamu nti sajja lya beene kati tetulina nze kino nkikugambye lwatu ti NUP bweba ebaako byetunuulira ku muntu ne Nasifu wadde waali nene sajja lya beene waliwo bye bamutunuulirako ng'omuki ng'omuntu sajja lya beene kadi wadde teyagifuna ku mulundi guli naye tavanga ku mulamwa na kibiina era asigadde akola eyo pulogulaamu z'ekibiina zezikola ki zezigamba ekimufuula omu ku b'enkizo nga bwe twaga nti ekibiina kikola veti nkinula mu bandi bonna kijja batunulamu naye nze ng'owamakindi Ssaabagabo kinkakatako okutegeeza aba NUP nti nange gwe nkola ki anti twagala okujja ekibiina tekitambulira ku bigambo bya Chief Mbowa nga bw'owuliddaga nti waliwo yali alwanirira baki musiraamu munne ekibiina kirina emitendera kwe kiteeka okukola ki kasita kibeera nga kyaffeffe ffenna bw'otuyita ffenna tuteekamu ebirowoozo n'amaanyi ekitegeeza nti bw'otuuka ku kyokugaba kaadi bw'otunuulira eddiini oba oguddeyo bw'otunuulira amawanga oba oguddeyo kati oteekwa kutunuulira ku nkola gye wateekawo ng'eyita bonna oli mumativu n'enkola gye mukozesa mugaba kaadi eya vetting gyogeddeko eyo ndi mumativu nnyo nze mu nkola entuufu gye nzikiririzaamu anti nze njagala okkiriza nti mu Kampala seesimbawo naye nze ekifo ekyange nze mu Uganda nsobola ebifo bibiri nze nsobola kubeera chairman wa LC1 kwe neesimba oba nsobola kubeera president sagala bwa kansala sagala bakaba parliament vebiwa ebisanyizo ebikituukako bituuka ku bifo byonna mbikola ki mbirina naye mu Uganda nsobola ebifo bimeka bwe sibeera chairman wa LC1 muba muninda ku ballot paper ya president ebyo bye birowoozo byange era kwe kukkiriza kwange kuba sobola kubeera Ssaabasajja sikiriziganya nakyo kubanga nze obubaka parliament bwa Uganda bwezize ndaba n'ebibulimu nga gavumenti ekulaga nti weebuli baka parliament atasobola nakudda mu bantu be akuba olukuŋŋaana wali bamuwa ebirowoozo nga byagenda okuteesa naye alowooleza mu nnyumba ye nti beetaaga kino edda twakimanyanga nti omubaka parliament addayo mu bantu be nakuba olukuŋŋaana bane mumpe ku birowoozo byammwe mumpe ku bizibu byammwe n'abiwandiika kati genda olukubeyo wali olaba emisinde gye bakutwala kati awo siri wa leve eyo era nze kyekintu kyekimu kyesiteekako nnyo biki budde bwange tuyanza engineer simikyo oyinza kwogera nyaki tugenda okwogerako naye kyoyinza okwanukula Lukyamuzi ku byayogeddwa mbadde omula bulungi agambye kati tundibwa muwayiriza bannammwe mbadde njaba mutegeeza Lukyamuzi mukwano gwange naye nze bye mumanyidde mu birala Lukyamuzi mumanyi ng'omuntu asobola okumpa amagezi mu kusaabaza abantu enteekateeka y'okuteekateeka bano abavuzi b'amamotoka biki kibuga tuyiza ki era mbadde manyaga amagezi ogayina nnyo naye ag'ebyobufuzi nange nkwekanze mbadde njagala okugamba ekibiina kyogenda okuwolereza oli wa tayiri abantu be babbye era abakulaba ku TV wano banakuwavu bakansala tugambye abaana abawala baba tutteko ekiwojjolo kyabwe
nga bayina bo baagala anti agambye izo malisi ekyokubiri muli ku malisi abaana abalenzi bakaaba bataddeyo ssente zaabwe kifumbo nkugambe abo okutikkula kati wooteri zonna zijjudde kubanga batikkula sebo okuva e Kampala district basinziira obuzito bwa constituency ezitowa kyenkana ki kyoleeta ne kati bw'ofuluma wano mu Buganda ssente ziwewukamu zikakkanamu n'olwekyo engeri gy'oteesimbyewo tebalina kutikkula ne ku level ya LC1 era bw'oba ozijjayo ku LC1 ojja kukiwulira balina okutikkula oyagala tuyagala ate bw'obeera e Kampala ojja kgenda okusanga ffe nja kuba ndi awo era bagamba nti ennyumba ya Lukyamuzi egenda anti oyagala bweru C1 n'olwekyo abantu be batutteko ebyabwe tubawakanira naye naalibadde mpa amagezi baganda bange nti olwaleero temukkiriza kuteekayo ensimbi zammwe temukkiriza kuwusibwa bano abantu kubanga waliwo abawuzi b'obunyama ababeeramu nga bapikamu omanyi nti mu NUP waliwo ttiimu nga yo yesalawo naye mu kusalawo mu airake yaabwe nga bali eyo nga mu kya 10 nze sebo we nabeera mu NUP nali mu bantu awo abasooka okumanya ensonga ku bantu abataano kubamanyi ensonga ezigenda okubeerawo naye banne nga bwogamba nti ekikongole kikuba piki ekigo abanzijjako kaadi balinga eyo mu kya 10 kubanga baali ba Edi Mutwe badani magiki baselekita Devi ababeeranga ku mmotoka nga bavuzi ba mmotoka ku steering neffe ne batukuba ne batufulumya n'olwekyo toyinza kuŋŋamba nti kidandala eyakwata n'ebiwandiiko bya DP n'abitwala mu NUP n'oŋŋamba kubanga twabeeranga ku kibiina nga talina wadde olwaga Sulaiman nkubuulira baagiwa Segirinya galina omukandala yaŋŋamba nti Katumba sirika ekintu nakimaze dda liiru nagimaze dda ne Secretary General natwala ensimbi ze Luwongoya n'olwekyo sebo mukama wange kati twakomye ku eyo omwana kazibwe bagijja ku Dr. Loy Sembogga mu NUP yali mu kifo nga kyakuna olwaleero oyo Luwongoya gwe mulaba gundi yamutuleetera babi yali mukwano gwe nnyo n'amutuleetera yamuleeta mu NUP n'otunuulya kati ng'omwogezi Ssennyonyi naffe twamwekangira awo nga bamuleese nti tujja kukola kubanga babi yamwagala bwagazi eri ku TV naga nti jangu tukole jangu amukyazizaako naga jangu tukole nga tumanyi nga byakusaga ne babaleeta netuzimba ekintu so bagenda okuwamba n'olwekyo akakundi ako bwe katejjeemu ekibiina bwe kitejjeemu kakundi nga kirowooza kati nasaasidde nnyo gundi bambi Nyanzi yagenze eno gundi akubye Nyanzi okumufulumya buli wamu ambe ne mu kibiina n'okukunga ati Lewis Luwongoya Lewis Luwongoya kyeyakola Nyanzi kyeyakola Lewis Luwongoya madde nkusaba okimuwe ng'okyali mulamu kubanga ne bw'oliba ofudde nkubuulira ajja ku kino na ku malaalo Lewis Luwongoya kyewamukola sikimanyi yamukuba mu Kampala Central n'amufulumya ku MP n'agamba ngenze kuba Lord Mayor n'amukuba n'amufulumyako n'amuga ngenze kuba yabeera ku kyokkunga eky'abantu kye n'amukuba n'amufulumya ku kyokkunga era takyali Ssaabakunzi kati bamufulumya n'amawanga ebweru gye batamwagala Nyanzi kibi kigwana wala gyobatamwagala ne batakoma ku ekyo mu South wano abadde azze era Lewis Luwongoya yagambye Lois Sembogga tewaliwo kyakumisa banyambe Sembogga yali sente empya n'enkadde ati ezijja omusajja Lois Sembogga nedda Lois Sembogga ekyamukubye okimanyi yali mugezi awo mu NUP tebaagala omuntu mugezi ani yagenzeko wa Jerusalem propaganda Lois Sembogga yali mugezi nga dokita kubanga yali dokita ku myaka bajjalinga 3 ng'ate badokita abatunuulirwa olabawo kumma Nyanzi kadi bagiwe Sembogga kutidde n'okutya n'olwekyo badde njagala okusaasira ne sekusaasira mukwano gwange omukoddomi wange nti awooli walisibye walifunye oba ogenda okuba ekyeyo omusajja wattu
nyanzi kyolikuba kyeyo oba kudda mu kikola kibiina kipya kino ekibiina kyewatandika kubanga obwongo bwonna buli ku kibiina kino obwongo bwa nyanziakola ekibiina kye kubanga eno gyadda eno takyatuddiza kubanga bwatuddiza tujja kumulabira ddala kati ate naye ng'omaliza ogamba nti kadi zitundibwa bwoyage nti oli kumalisizo mukama wange nkuddamu nti nze kyenalaba mweniyo pito kinyongera nkugambe twabatikkulanga misana na kiro kaakati olwaleero nkugambe nkuwaddeko abantu bana benjogeddeko nabo ne baŋŋamba nti obwayi wakayima ŋŋambye nti katumbe empapula nzirese sente zebansabye ennyingi olukaaga sirukola ki sirulina gundi awaddeyo ebira kati ne mugamba mune tosingayo essomero lyo ne muwa amagezi nemugaa tusingayo essomero lyo kiki kyofa naga nti kange nja kujja independent we nakawangula akakole ki sente sizina ebinaka mbiteeke mu kalulu olukaaga lwe bansabye yali badde ansabako ennyingi yegunira zambaali n'awayo ebinaabi naga nti nemugaa muleke bwaba byotaddeyo abikole ki abiteeke kugambye kati olwaleero looya siniya looya wano mu Busiro obadde oyinza okubuusa omwana oyo amagezi kanso naye bagambye nti Magoola ye sente azina kaziteekeyo era Magoola kadi tulindeko tulabe kati wano okimanyi ki luyirika bamulese bamugambye nti jangu ogikwate oli omulwadde ali ku miggo mulekeeyo babi tayagala nkomwana oyo kanso Shamim Malende twabeeranga muno naye nga tamwagala era yali amanyi agenda mutwalira omusajja omanyi kekutirizanga nyoagenda mutwalira omusajja kakati na yaleese luyirika ayina ekkonda ku mutima kangende wataminwa uganda ero nejatu ebifaananyi ebyo mbadde simando ku mukutu gwa president wa NUP Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine awandiise nagamba nti ibyabiwanise nakulogona this afternoon at the NUP party headquarters I was very humbled to formally submit my expression of interest in running for president of Uganda in the upcoming protest vote 2026. I was privileged to be accompanied by my wife Babi Tungo Kyagulanyi and our son Shadrach Mbogo. In a special way, some family members of our detained or disappeared comrades also offered to come with me to assert the fact that our mission is not yet complete. I am very grateful to the mothers of Eddie Mutwe and Yasin Sechitoreko Machete, who are in detention without trial, as well as the wives of our disappeared comrades Damulira John and John Bosco Chibalama. We shall be counting on the support of the millions of Ugandans as well as the infinite mercies of the Almighty to guide us all through towards victory. Mwami Kyagulanyi n'okulugulu yazizza empapula era yayiseemu nga tavuganyiziddwa kubanga bagenza okuggalawo nga teri mulalaze kumwesimbako era muli ebifaananyi awo yeniziddwa mu kitiibwa ekitagambika abaana ababuwala basimbye ennyiriri nga bambadde bali very smart yawerekeddwako maama wabamu ku basibe bamwerekeddeko ate ne bagamba nti gwe tinamu essuubi yadde ne mukyala we Babi ayina omwana we Mbogo era mubala Bobi Wine yakubye essuuti alondoza gibalaze bulungi yakubye essuuti eri eyalagirwa nagamba Museveni mukomeddewo anampuli nti musobola akalwa kadde yanziba naye kuno tuze ne protest vote tetujja mukiza kakwatamu. My question is okudda kwa Kyagulanyi avuganye Mwami Museveni kalwa akajja okwogerako ki olaba Kyagulanyi ayina kyayinza okukyusa mu binalangirwa 2026 asobola okudefeatinga Mwami Museveni mu kalulu kinjala mpulesebo mukodumi one yanziza naye omanyi oli ki investigative journalist oli senior protest vote yetegeeza ki akinze mbimanyi ndi wa NUP kati gwe mulonzi osanze ekipande kiriko protest vote kati gwe mulonzi buli omwana ng'etapula yakyondeka tugeza anti kati nonze mbuuziza obuuza ng'omulonzi wa bulijjo protest vote nkusanze ekipande ndowooza nti protest vote tugenda mu kalulu kano nga bulaba FDC alina defiance naffe tugenda mu kalulu kano mu ngeri ya kuwakanya protest kuwakanya ngowakanya ki kyogendamu kirangirirwa oba kyogenda okukola ebitajja mu feva yaabwe tujja kuteeka ojabe ekiri e Kenya
tujja byogera mu maaso nze kitegeeza na wano tugende Kenya kati sawa zino joyagala kiri kirala baida katugende ndowooza ekyo tukiveeko kakati omukulu principal okujja si kibinga pate zonna bwe zigenda okukola ki kubanga buli pate egenda kuleeta president candidate buli president candidate yayetaaga bukulembeze bwaki bwa Uganda abantu bakola political party si kusuubula menvu wabula kutwala ki bukulembeze so kakati Kyagulanyi wakola statement bwetyo sisobola kugyewuunya era teyetaaga kuba nti ekola mawulire just lwakuba nti mu Uganda n'abaana mawulire baffe batuleetinga down kubanga omwo temuli gulire kubanga primary goal y'okukola political party kutwala ki obuyinza kakati awo statement yandibadde nga atubuulira manifesto kwagenda okutambulira na butya bwagenda okutukola ki yonna giwumbidde protest vote gwe mulamu omukulu anti nange omanyi lwaki kyensoose okubuuza kubanga gw'oli mulonzi omulonzi yenna alina okutegeera manifesto kwagenda okulondera ki omuntu oba epate eri ku ki kwegenda okutambuliza eggwanga nga tugiwadde ki obukulembeze kyevola nze nkubuuziza ekyo ekibuuzo mbadde sikubuuza sebubuuza mbadde mbuuza nga gwe omulonzi Munnayuganda osanga ekipande nga kiriko bwe kitu kikyo bootegeera interpretation ebeera etya anti kakati awo ekyo naye kinyala ejjeyo taminwa akalungu akawedde aka 221 Kyagulanyi yafulumya statements ozijjukira emu kuzo yagamba nti bannamawulire mwankootinze bubi nti Museveni nsobola omuwa omwaka ng'akyafuga ng'afugaana ngenda mujja nga tegunnawera kati ekyano giweddeko azze mu kalulu emabegaawo n'agamba nti okwesimbawo mu kalulu kano akaliwo yalinduza gundi yalinduza lutamaguzi oba omu ku basirusiru ab'ekyasa wesimba otya mu kalulu ng'ogwenya we Museveni kakati nobyagonya zengaalaga tuyinza kubanga Museveni mu kalulu nga yataakomyewo is he eating his words can you trust him again ebya Uganda kakati woba onoonya ensi mu East Africa abantu gye batali serious badikuula bakomediani buli mu kintu jangu mu Uganda singa mu nsi ezitegeerekeka abalonzi bennyini bandibadde nga babuuza ebibuuzo ebitegeerekeka ebyo byokola nga bali callinga statement omuntu zazaakola ki zazaakola abantu ne babeera accountable ku bintu bye bakola ki bye bazze nga boogera naye kakati wootuuka mu society yaffe ey'ekidiikuula abantu tebamanyi omusajja yayogera ki statement gye yakola kiki kye yazaako tebabimanyi abazungu babigoberera nanga yi naye wayogera kino n'oyogera kino n'oyogera kiri kakati ate ffe tuli ku level mbi nnyo olaba kakati ne munnamawulire gw'olaba nti musajja yasoma amawulire asobola okutegeera buli kimu ne wakyaza omuntu ayogera ebigambo tasobola kumukola ki kubibubuuza kubiddamu nti bino kino na kino lwaki wakikola bwoti so kati bwe buzibu bwetukola kyevula bw'osanga omuntu ayogeranga bw'ayagadde eggulo twabadde mu ejjungo wano okuziika ono eyeesimbawoko wano mu Busaabalayani Kyazze Franka yes wenare mukyala we yafudde so twabaddeyo okuziika naye MP w'ekitundu ekyo wa Busiro South erinnya lye ndyerabira yani oyo we Busiro South Matovu kweganza neewunyiza na type y'abakulembeze betulina leero sijja kuwakanya ssebo muko kubanga nze mbadde simuwulirangako naye yatuuse wali mu kuziika bamuyise nga MP waki w'ekitundu atuuka bannange nze sizze wano kuziika wabula mwabazze njagadde kubalaga nti wano waliwo obukulembeze ate ekirala kwayo eno yawano mujjukira nabawa akakadde mwakafuna temulina kye mumanja kakati mmwe oli eyabasuubiza cheke sente yazibawa teyazibawa okunjonkera temujjonkera musirikeeko kwegamba neŋŋamba faza bano basabire
abatambule bulungi abaze okuva eyo Masajja simanyi wabaddeyo bulungi nkuwadde omutwalo ate osabire yes ate osabire ne principal omutwalo abantu abakungubazi bakubangalo abalala batabusa ababadde balimu amagezi kakati ate bwe yatuuse n'owulira ate waliwo group natidde abantu abo tutwalawo bwanika Kyagulanyi n'akomawo Besigye tuddemu ng'ebyaluli Kyagulanyi kakati kiri bwe kiti Kyagulanyi yennyini njagala nkubuulira ekintu kimu tewali wano political party erirwedde kutwala buyinza yes kubanga anti kakati ebyo birala nnyo kubanga gwe lwaki oddira bano famire y'abasibe boogenda nabo famire y'abasibe gy'ogenda nayo okukola ki okunominatinga kiba kitegeeza ki bampa obuyinza mbanunule bajjeyo mukomera president Kyagulanyi sentamu awangudde akalulu nadda kakati bino tetuli mu lutalo lwaki nti lutalo lwe tulimu kubanga olutalo lwagaa nti wetunaawangula tujja kubakola ki kati bino ebintu ebimu so mugulabako kyekudda kwa Kyagulanyi mu bumpimpi statement nja kukola statement emunkute olaba kikanga mwai Museveni Kyagulanyi akomawo nze kati kanziremu kino sijja kuddamu mulundi gumu naye kankuddemu bwenti mu Uganda kati saawa zino tewali political party yetegese yes okwetegeka ntegeeza ki gende na kapiripiti ogende amulata Kamudini osange nti eyo waliwo agenda okukuuma dyara foomu era agirwanira ategeere nti ani yakugambye ebigambo bye twogera anti yatalaze anti njagala nkuwa ekintu kiri kimu mwe mugenda ne mubuzaabuzibwa abantu we bajja ku mukolo okulaba abavudde e Kampala omuntu ayinza okujja nagaa kangende ndaba omusajja mpuuka gwe bagambe yali simanyi 5 ekyo ne kimuleeta oli n'agamba nti omusajja bangayo yakuba omuziki najja naye ng'akalulu ka bokisi kali kirala nnyo ne ku bino bye tukola kibetulera the return of Kyagulanyi Ssentamu as president of Uganda ze kuvuganya mu Museveni yagenja kalwagenda kakuma ate balina omulangira kama mbaya protest vote oyina statement gyewerabiddeyo yagamba nti tasobola kudda mu kalufu nga president Museveni yakyali president nga yaronda akulira kakiiko ebyokulonda bona agenda mu kooti okulwaba nga bakubbye era alonda abalamuzi ye president Museveni n'agamba ne bwe kiriba ki waakiri okufa talidda kuvuganya kwa president nga Museveni yakyali president olwalira ndi president imwe Museveni kakati n'avaawo tubadde tulwanagana ne Museveni nga tulaga yasiba abantu baffe yatta abantu baffe yatugumbula abantu baffe kati ate ye kennyini n'avaayo kimaze okumbulira ka polisi ya kibina bakiwadde aboogezi baabe bonna n'atandika okuwolereza ate ye kennyini ate president Museveni ensi yonna ebadde yanyigira president Museveni ku nsonga ya Ssejjirinya nti yamusiba okutuka okufa yennyini nnyini ng'akolagana ne Alan Ssewanyana ng'amusuubiza nti bw'oyogera bino ngenda kukuwa tiketi awo tati kukivuganyaako n'alaga nti ate Museveni si yasiba Ssejjirinya ne bejeereza Museveni bamujjeko omusango abaana abasibibwa bonna abali makomera era ng'akolagana n'ettiimu yemwe n'alaga nti ate ng'alina omuntu gwalumiriza wano sijja mwogera linnya nja kubanga nange amwogerako ngaddidde abaana ba Buganda abaana b'Ekereziya ayonoono n'okuba alwanyisa Ekereziya alwanyisa Buganda wuliriza tewakana era naddira omwana wa Buganda olwokuba bamuyita ow'ekitiibwa ate nga yalwanyisa abantu abapromenga abo naddira omwana w'Ekereziya n'aloka agamba nti mumulabye ono yabadde asiba abantu baffe mukakodi ak'okuwolereza Museveni gwagamba nti gwavuganya nti protest vote ogenza okulaba n'omuntu we gwasindise wano Luchamuzi Ali naye agambye nti ebintu ebyayogerwa ku gavumenti ya Museveni baba bamuwayiriza ab'opposition Luchamuzi akyogeredde muwulira era n'agamba nti bwe yali mu opposition y'omu ku baali ku mulimu ogwo
bali mukuwolereza Museveni nti ffe mu opposition bye tuvumirira Museveni tumuwaayiriza bantu bakyagulanyi bakola ki kati balinga balina mission ey'okutaasa Museveni bamwajekeko bamulage nti mutukuvu kati oyo akugamba nti agenda kuvuganya Museveni amujjeko protest vote ekikamu protest kuba kuwakanya kakati kiyinza alinga agamba abantu nti temuwakanye temugeza mukalu temulonda kyalinga kyabategeeza era omulonzi bulanda ba protest vote ye ebyokulonda ng'akola ki era mwalabe ku kabavubuka akaluka abavubuka abantu bagambye twatugamba ku protestinga ky'abantu kye batadde mu nkola kubanga Kyagulanyi kiri abakola ki ali mu lutalo lwakulwanirira Museveni mu magezi naye ng'ate bw'alimba bannayuganda kyazze mu kubalwanirira si kwabwerufu kye mbagambe enkya n'eggulu nti kino kiwanja ennyini era essaawa egenda kutuuka abagambe ku luno nalova mu kkooti y'abantu n'esaayawula naye kakati ku luno ŋŋamba abantu abawira nti bwe mwandyagadde eggwanga lyammwe neera olunaamala akalulu omusango nga bamuwayo obuwumbi nga bwe bakimukola ku luli ne bamuwayo obuwumbi 9 era ne bw'anaawaaba era onaamuwa obulala luno oba 15 ku luno ng'era akujayo gagamba nzizeza mu kkooti y'abantu naye ng'abaana b'abantu bamaze okugwera mu makomera abafudde bafudde kakati tunoonya omununuzi omutuufu ananunula eggwanga lino atulemye okufuna amazima tewali gwenda obwongo bunneesibye nange simanyi kati bwe tubadde tulooza naye mununuzi ate naye musikati obwongo bunneesibye Katumba walabye opinion poll obwongo bumwesibye yafulumye abannaffe aba New Vision gye bakoze nga singa akalukadde kalwaliro mwami Museveni yafuna ebitundu 7.3 ku 100 mwami Kyagulanyi ali mu 19 ku 100 ekyo kyanyiza nnyo mwami Kyagulanyi yaluka n'okulumba kampani eyo yakoze amawulire ago nti mwina kyekubira naye akaluka mwami Kyagulanyi akomyewo mwena ali emuyo nkakasa nti bamutidde kuba Kyagulanyi oyo tetasaaga kalwa akawedde agayagambye nti nakawangula ne batannangira ku luno bateeka okunnangirira kijogera kudda kwa Kyagulanyi sebo kyamukisa mulungi njagala okwebaza bannakampala ne bannayuganda sebo okulonda obulungi ku nsonga y'abavubuka okirabye bulungi nnyo twabadde ebitundu nga 9.5 bantu bafunideko ddala wano we tuli mu Kampala Central njagala kwebaza minisita wa Kampala nti bakoze omulimu munene yatuuza press conference ku weekend n'ategeeza bannakampala n'amaanyi kibakozesezza okuwangula ate era nga na kino kitugenda okukola ku mulundi guno era n'awera era njagala okwebaza sebo tubadde tukyali awo tudde ekyaddondolero omuzaayo etumuzaayo bano babadde nabo muleesi njuki n'ennambavu bagambye nti owaayo ntayi miisa okujjako nga tulina mutima mubi tukulekedde ekifo era tuddayo sebo tulabe ng'ensonga eyo eva mwateeka ku minzaani noga nti guba mutima mubi okuteeka okusigala nga tuli muleesi n'ajja kati gwe lwaki ku kigambo obadde acomplaininga ku Wakayima naye yavuddemu n'alekera munne ate yaligizibwa wali biwulidde sebo ku kigambo ky'amadda ga Kyagulanyi nze Kyagulanyi nagamba ne bambikira maama g'omanyi Masaka ewaffe mu Buddu ngamba abise yabikanga Kyagulanyi tayinza kulowooza bannayuganda tayinza kulowoozesa bantu nti alina ekiddako era buli lwolowooza nti Kyagulanyi alina ekiddako naawe weba oyagala mufaanana Kyagulanyi ayagala kifo kye kya leader kya opposition kubeera nti mu bibiina ebiriwo era ye yakoze dda ne program ani agenda okuba leader of opposition yamulonze dda ayagala kulaba sente zino eza iPod sente zino ezigenda okuvanga ziri bameka babaka bameka bengenda okufuna okuddamu okusolooza kyaliko sitali kubya kujja ku Museveni programu kijja wawulidde gy'alina gy'alambukiridde bannayuganda olwayi President Museveni ng'oliko tatuulanga yabadde mu Kakumiro kati ajja Wakiso waba wakisira mu Mulindi Kampala ajja Kampala ayingira ddi ayingira January July
agenda kujja mu Kampala era bali Kampala impapula taziza weekend tugenda agenda lwa mukaaga agenda kuzaayo ategeeze bannayuganda kiki ekiddako ali mu kulaba abantu bavudde batya mu bwavu kiki kye twongerako n'ekyagulanyi mu bubuuza ebyenjigiriza muyimiridde mutya ebyenjigiriza muyimiridde mutya ku bantu bammwe ebyokuva mu bwavu muyimiridde mutya abantu babyagala wanga abantu bawano muve muva ku byawano Kampala okukyamuukiriza olwaleero abantu b'engulu ebyo bategeera nnyo naye omubuuza abadde tava ku nnyonyi mu ggwanga eriiwo omusaayi tava ku nnyonyi abadde abeera eyo mu Uganda agitambuddeko okugyetoloola tamanyi na Uganda weetandikira neweekoma so temumutidde bwajja mukalu n'olwekyo Kyagulanyi tayinaamu wadde tugenda kumugaayagaaya ku mulundi guno ate mukambwe nnyo kubanga talina kiddako bannayuganda bamutegedde yaleeta abaka ba paalamenti tebabafunyeemu omubuuza kiki kyozza ku bantu tekiriwo n'olwekyo tewali kimuweesa kalulu ebikyamuze kwedda kika bbiri tugende mu masimu kubanga twalaba amasomero batubuulire ku kudda kwa Robert bo bakirowoozaako kinga bannayuganda kyabagenda kudda mu kalulu bwemwe Museveni ekibuzo yinda okubuuza gwali obwokuba essimu ojja tubula gy'osinzidde anaamannyako kiki oteesa ku kudda kwa Mwami Kyagulanyi mu kaluka 2026 atunke ne President Museveni kale ekisooka njagala tusooke tukanye ku protest vote protest vote erimu ekisookerwako nti kanoonye kalonde kakuume ate bagezaako kakwatamu gwe kalangirire kubanga bino ebyakalulu nebazanye mukama wange namuntu bwakyukakyukira ddala nze wange Busaabala zoni 10 waliwo ne bwe baatuuka okuleeta kyamaani w'abavubuka ku ssaawa 12 aba NRM ne basimba 20 naye nga n'asoma register agenda okulondesa taliiwo ne beerangirira nti ffe tuwangudde awo ne bagenda ekitegeera awo ne bakola naye abakulu bakugambye bagambye twakoze eki genda mu zooni ekaabuuma obitegeere ne batuuka ekiseera ne batuuka nga abagenda okulondesa balondeseza ku ssimu lindako tolondesa tugenda kuleetera mani power kati bwe wasiriwalanga n'olindako ng'ogubinja gujja ogw'aba bodaboda oguliko n'abanene wane mu lukaza poliisi ensooka zicyankalanyawo ne zino dyalafomu baali basalidde abavubuka amagezi nga babagamba mumusooke musayininge kati bano bwe bajjanga ne babatwala emisinde zino dyalafomu zino bazitaddeko emikono nga bo bateekako naye kakati ffe kyetwakola sooka tuwulirize obadde oyogera nsirise sooka otuwulize kakati ffe ng'ogwaffe kubuulira abantu titokikola okulonda balina kuteekako figures nga mumaze okukola ki okulonda era mu zooni eyange owa NUP yayitamu nakola omulimu ogwange gwe nina okukola ki okukola eyo gye bayita process vote ngoze ku madaga His Excellency Robert Kyagulanyi nsaba tukkanye nti omuntu mu byobufuzi waliwo omuntu lwojja omulundi ogusooka negezaamu n'osooka n'otunuulira mu kaseera ako baako by'oyigiramu by'olina okukola singa kano kaba kagaanye ebiddako mbikola ntya n'olwekyo omukulu okukomawo era tekitegeeza ti bano kibalowooza ti bw'abadde biri teyayiga oba ne guno omulundi talina bipya byagenda kukola ki njagala okutegeeza olwaleero ono omukulu akitegeere olwaleero akalulu akatuuzizza pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe mu kuva mu 1998 gye katandikira kamuwa amaanyi n'agamba babbye akalulu nti bwe baba bakabbye tuyingidde ki ensiko nga babbye kaki kalulu akataalina kaki akataalina kake n'ayingira ki nake bakabbiramu yali mu race naye mu baali bakakulembedde yalimu naye yagamba babbye akaki kati embeera eriwo eri emu ki kyetugamba nti the return of Robert Kyagulanyi the return of Robert Kyagulanyi the gladiator sagala ono aleke gijajinga nga bwagamba titugenda kumulyanga ki nga sumbuusa kati ate senga naffe tugana naffe tuli rodo balyanga sumbuusa ekyokubiri ono njagala mutegeeze lwatu ti structure ezijja zizimbibwa nga gwe bwogamba pulezidenti ali mu kutambula
kati oyagala atambula atya buvunaanyizibwa bwo okutambula kubanga ye president atudde muki mu ntebe sitting president alina okunogera ebizibu by'abannayuganda abo abakyamuwadde obuyinza okutuula muki no kiriza obaganda mu kiseera kino ne bw'oba oyagala otya ne bw'oba ogamba olwaleero ye president atudde no tukkiriziganye ekisebe kyaffe tokitwala nga njagala kutegeeza mukulu ono nti eggwanga balekedde twala ffenna ng'ono bw'anaalowoozesa abantu ffenna eggwanga tukimanyi nti omuntu bw'amala okulayizibwa ne bw'obanga omuwakanya okimanyi nti akola ki naye akimanyi era pulezidenti wange akola ki akimanyi era ensonga lwaki state house yekola ki no ebibiri byonna bina tusobola obikola ki njagala kutegeeza lwatu nti onakkirize olwaleero enteekateeka ezitwala obuyinza bw'eggwanga ali ku simu tuli kudda kwa Kyagulanyi Robert Sentamu obuvuganya President Museveni olowooza Kyagulanyi ateeka obuvuganya okwanama ddala obeera tudde nakuddamu ebya 2 the repeat of 2020 kyoteesa kudda kwa Kyagulanyi ali ku simu gamba halo amanya gwenje osinzidde esebo oli otyeyo yendi sebo oli otya sebo ono mugagasa ulembe nabweru wakayima yabidduseemu alekedde gwe yandekedde sebo yeze emupyadda kwenasa na municipality mwegasa ulembe yabadde tasobola kukabeeramu kana akalulu tonakubiza posa yadde neemu nagamba sigenda kusa de posa neegi yekana akalungenda kawangula kale eno likodi egenda kuba yamanyi byafaayo wandika ennaku z'omwezi ekigambo kino wenkyogeredde ate bonna ogenda kubalabanga bonna bakavaamu mpola ng'ebipande babijjayo kale tubulire kakati okukulisaayo abantu bonna betwabadde nabo wali kwedikoota nga Kyagulanyi azzaayo empapula kyayitiridde naye sebo guno si muzannyo is not joking Kyagulanyi Sentamu kale akalulu agenda kukawangula 10/10 kuba sebo yogera nga atya Katonda tugenda muyirawo omubiri wadde naffe tugenda beera mu bululu bwaffe naye nga naffe kennyini era nze abantu bange mbagamba munonde ne Kyagulanyi mumulonde munonde ne Kyagulanyi mumulonde sobola oyingira palamenti ne Kyagulanyi nga ye president sikato Mugagasa Ulembo empenda kwenasa na municipality webale nnyo Mugagasa Ulembo again tujja mulonda kale hello yesebo amanya nze Kasozi Dennis mwami Kasozi sebo sinziddewa sinzidde Lusanja mitiyana eri okay sebo nze comparinga ku bannange ate omuzirangabi abadde atya kale halo foot soldier esebo soldier mwami Nkalubo okusinzira Empigi mnaffe tukusanyukidde Nkalubo esebo kakati mwami Kyagulanyi talina kyatugamba President Museveni tugenda muwa akalulu ebitundu 99 nga musajja mukyayi nnyo Kyagulanyi bakola ki sebo kale mbeere bulungi kale agenti tugenda kwa Museveni 99 kale wamma kanvule gwaddako halo foot soldier bakulisewa mukadde wange sebo tukusanyukidde yebale sebo nawe jeba lusinziddewa ani ono lusinzidde mu kyalo eno bayitayo Nakaseke Kiwoko mpulirayo bulungi ekiwoko eyo bampitabizago esebo Nakaseke nze neewuunya abantu abali mu studio ng'omukulembeze ali myaka 40 mwami Museveni naye nempuliriza abavubuka abakyali myaka egyo n'omuzeeyi oyo asibye ettaayi ly'obulungi n'ateekamu n'essapuli n'atamanya nti abantu baffe abaafa baali bangi nnyo nakati tetutunuulira bituuki ebirimu amagumba ne tutunuulira omusajja ajja okununula eggwanga Kyagulanyi
tukyakaaba amaziga ku bantu ngaabo bino byenjogera mbyogera nyongera n'amaziga babantu ngaabo era musajja mukulu eyambadde ekkooti emyufu mwebaziza mu studio tudde n'omuntu alimu omu abasigadde bonna boli nabo be batunze eggwanga mukama kikulu kale tubayanza ow'ekiwoko jamu pale babiri bokka babiri asooka gamba halo sebo naffe tukulamusiza amanya n'eddoboozi lantashona kulapita ebusiika mu luweero munaluweero mulya nnaka esebo nateekala okutumirizwa nuupu tiyayongeremu amaanyi naffe nga bwe tugirumisha maanyo wow mulya nnaka getyongeremu amaanyi kale asembayo budde butugoba halo njalo muyeka tukite yese bugwa asembayo amanya n'eddoboozi onzipita nsubuga olwanyukinjala mutegeeza nti abavubuka babaddukako ne bagenda mu nuupu mu keruyi kyova olaba nti ne arua wa ismail tewabaddeyo omuvubuka yenna yayiseemu nolwekyo nakalu kangulidde Museveni n'ebitakabanda mu Kampala okitegeera ogeza okulaba nti President Museveni agenda kuwanungula 99.9 n'emisakabanda batambulira awo ate tugenda kufuna ba MPs bandi nnyo n'okuyinza okuba nga yina ba MPs abagenda okuwanga balinga babiri oba basatu ireka kati tubeyanza mikwano gyaffe atusobodde kuyitamu mutusonyiwe ndaba n'essimu zikyayakira ddala naye kati tulina okuba wano kubanga tulina okweteekateekera olwaleero okusaba kwa combat month okumukusaba okuggalawo nabategeeza nti akawungeezi tulina Pastor Isaac Kiwewe essaawa emu yennyini ajja batinza okulwana ku Victor Christian Center muleba soka tugende tweteeketeeke abakubira amasimu kanaleke n'ebikyamusi obawulidde seconds ng'osiibula njagala kwebaza abantu abakyakkiririza mu president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kutalwere kuwagidde nakaseka kuwagidde lwera kuwagidde kyalina kyasobola okukyusa era nsagala kusaba nga ndi wano okkiriza ensabe baganda bange bano nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'emyaka gyaffe bw'aba alina kyeyabasobyanga abantu bakkirize bamusonyiwe naye struggle ey'okukyusa eggwanga si kyekintu ekyangu bo nga bebakola ki nga bebalowooza ekyokubiri twava mu kye bayita administrative politics ne tuyingira economic politics nga gavumenti eri mu buyinza obuvunaanyizibwa bwayo kozesa ssente bano bonna bonna bajje emitwe gyabwe gibeere microchipped gitandike kwogera ebyali mu buyinza byayagala rather than okwogera okutegeera kwabwe n'obwongo bwabwe saba bakkirize nti eggwanga teritandikira kufa terikoma kuki kuffe tweyanza Lukyams Ali Sabakunzi eri mu Makindye Sabagabo Chief Mbowa seconds ngosiibula akubya amasimu bawulidde era sasa nti omusajja oyambala sapuli n'ojjawo n'oyogera ebyo nsaasidde nnyo abalina obulumi obufaanana ng'obwange nga tunoonya omunonozi okabiza omusajja nkendekuse munamukaaba era musaasidde nyera yenyini gwendiko abantu abalina obulumi ng'omusajja oyo ddala alina obulumi bw'okunonola eggwanga naye ate kyemusaasidde kwe kubeera n'omuntu ng'ali ku kiguumaaza ate nga ye alina abo abali olyomi ate abaagala okutwala eggwanga lyaffe nga twagala Mpuuga yaleeta ekiteeso bakole amateeka bakyuse amateeka bakendeze obuyinza bwa pulezidenti tuyingire akalulu kano nga takyalina buyinza nga bwe yalina luli obwalita Kyagulanyi okugamba nti talidda mu kalulu nga pulezidenti yakyali pulezidenti kyokka ate ye n'agaana Kyagulanyi yennyini n'agaana ba MP okuwagira ekiteeso ekyo okukyusa amateeka akomyewo ng'era amateeka gakyali gali agamunyigiriza lulinga bw'agamba kakati ate bw'anaavaawo ng'era agamba nti ate nziza eryakkoti y'abantu lwakyamenya bannayuganda bwatyo ng'akimanya ali ku kiwaanyi akolagana na Museveni butereevu mbebaziza nnyo abadde batuwuliriza abakubya amasimu kituufu naye njagala tukkirize nti buli omu abeera n'omutwe gwe ate buli omu alina ebintu bwabikola ki bwabiraba
so buli omu nja kumuwa ekitiibwa ku ekyo kyalowooza nti kyekituufu naye ate kirungi nnyo okuwuliriza wadde kikyamu oyinza okufunamu ekituufu so ebiseera ebisinga obwagazi buleme kutujja kutegeera butuufu bwa nsonga eggwanga lino tulina kulitambuliza ku butuufu bwabyo si kwa bwagazi bwaki kyamubukirizibwa sebo omugambi wa minisita obugalawo ngenda Kyaddondo okutegeezeza naye nange njaga kutegeeza bannayuganda n'abakubi b'amasimu mbawulire nti minisa awangula ne president onzi bwebale obuwagizi obwo naye abalala bannayuganda naye njagala obagamba ekintu kimu nti bannange tulina okukola tuve mu bwavu owenakasike nkuwulidde noyinza omusanga talina wadde ebikolo by'emmwanyi 5 genda olime olwaleero programu za gavumenti nyingi ezizze muganyo zikozesa ffe twabeeranga mu nuupu nga mbeeranga muganda ge Lukyamuzi n'olwekyo tugende tukole akaseera ke tuliko kakola Lukyamuzi abantu bo basigala nga baavu nga Museveni buli kimu programu azireese Lukyamuzi weetaaga okutwala eruzira parliament model weeri emigabo egirika kumakya saa 12 ez'okumakya buli nga bukya tujja kukola ne programu ya agenda tujja kwogera ku birala naye mbaleza nti olwaleero mwami Mathias Mpuuga Democratic Front kibiina kye kirina Days Conference e Masaka kati tujja biwulira tujja bayitira kati wentukola ebirala